Baagala mbakiikirire mbeere candidate waabwe kuba president. Ekisooka mikwano gyange abo mpangadde nabo mbamanyi mbategeera bulungi bakakaalukanyi balina ebirooto mbeebaza okundowoozaako mu kiti ekyo. Naye ndi mumativu ekisooka obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okukubwako akalulu. Naye sirowooza nti ekyo kikusaawa eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasinkana mbasabe sooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Tusooke tukwate ku nsonga ezo. Kamisona wa Paalamenti era nga yali kwakulira oluwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba wiiki ejja waakwanja ennongoosereza mu ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda ng'omu ku kaweefube ow'okulaba nga bannayuganda beetaba mu kalulu akataliimu kusika mugwa. Tulina ebirowoozo bye twagala bibeere ku mwanjo bikubaganyizibweko bannayuganda ku nsonga enkulu tetulowooza nti ziziŋŋamizza ebyobufuzi, ziziŋŋamizza enkulaakulana y'eggwanga, era litufudde basibe ba byabufuzi na bannabyabufuzi. Ensonga ezo ezimu zigenda kubeeramu okukola enkyukakyuka nnamutaayika mu ssemateeka, okubaako ebijjululwa, okubaako n'ebipya ebireetebwa. Bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuzizza ku Paalamenti enkya ya leero, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ategeezezza nti amaze ebbanga nga yeebuuza ku bantu ab'enjawulo ku mateeka g'ebyokulonda, ng'agamba nti engeri gavumenti gy'eremereddwa okuleeta ennongoosereza zino y'avuddeyo kino akikoleko. Mpuuga ategeezezza nti wiiki ejja waakusaba Paalamenti emuwe olukusa okwanja ennongoosereza zino, era nga singa Paalamenti enaamukkiriza waakutuukirira bannayuganda okwongera okufuna endowooza zaabwe nga tannadda mu Paalamenti. Era nsuubira sabbiiti eno ng'etandise nja kuwandiikira Oweekitiibwa Sipiika amusabe anzikirize nsobole okuweebwa olukusa ogenda okwebuuza ku bannayuganda okuleeta amabaga ago. Oweekitiibwa Mpuuga ategeezezza nti ennongoosereza z'ayagala okuleeta ziri mu ssemateeka, nga mu zino mulimu okussawo ekifo ky'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga nga tava mu kitundu kye kimu ne pulezidenti abaaliko, ng'ayagala wabeewo ne Paalamenti ya wansi ne waggulu, ng'eya waggulu etuulamu ababaka 39 nga bw'alambulula. Ebisanja bya pulezidenti ebyaggyibwawo mu mwaka gwa 2006 mu nnongoosereza zaakolebwa mwe muli okendeeza obugazi bwa Paalamenti. Nga bwe nambise twagala Paalamenti ebirimu ababaka nga buli disitulikiti ekiikirirwa omubaka omu ate era nga wavaayo n'omukyalo omu, naye nga tuteesa nti ababaka abakyala ba zi disitulikiti balondebwe mu ngeri ya kugabana okusinziira ekibiina obululu bwe kifunye mu ggwanga lyonna, kye twayise proportional representation. Mpuuga era ayagala bannayuganda abali ebweru w'eggwanga kw'ossa n'abasibe nabo bakkirizibwe okulonda. Ensonga endala enkulu y'ensonga ya bannayuganda ebbanga lino lyonna abadde batakkirizibwa kulonda, abatateekebwangawo omukisa kulonda. Twagala okubeerawo enkyukakyuka mu tteeka erifuga akakiiko k'ebyokulonda, tubeere nga tusobola okubeera ne bannayuganda abali ebweru wa Uganda nga basobola okulonda, ate n'abasibe nga basobola okulonda. Bw'abuuziddwa ku ky'okukwatira ekiwayi kya DP Block Bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti, ategeeza nti bano wakubasinkana baguze ebirowoozo bye byasuubira nti byakuyamba singa ennongoosereza mu mateeka zinaaba zikoleddwa. Ekisooka obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okukubwako akalulu. Naye sirowooza nti ekyo kikusaawa eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasinkana mbasabe sooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Tusooke tukwate ku nsonga ezo. Atiya Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku Rakees TV Agaleero.